Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikola ko mikwa Bokono gwemula Shani Shalwa wa petreyanziza nnyo alabye emitwalo 20 teginyuma kwogera nga agambye lwaki tiimu Shifa ewangulira ku 27 erina kuwangulira ku mitwalo 3 zezinyuma okwogera nga bo balina mmeka nga balina mitwalo jango jogere yabadde emitwalo 17 nga lwaki oyotasana oluyimba gwe wewunyise omwagalwawo gomwewunyise omwagalwawo gomwewunyise 17 timu Ibula ine emitwalo 17 tumuzeemu bamimuwa abaana timu yaffe y'abayimbi bali wabaka Ibula avudde nayo naye owulidde ekibaddewo wulira oli agambye timu Shifa eyina mmekambwe 27 n'agamba kati nga lwaki boogera 27 girina kuba 3 wekinyuma kati giri mitwalo 3 naye waliwo abuuziza nti timu Ibula ziri mmeka tuba tuwanise badde asabye enkyo simanyi ng'osala butini nemwe temukoowa banange timu Shifa mitwalo 3 giriwa twali mutyaje munaga mitwalo 2 emirundi 3 nange emirundi bana ekiri kitya Junior kiri kitya tumuwaddemu eddakiika 3 minutes Junior oli omwami muwe ku keeke drive keeke ne badde ya laavu leetandye wadde nazivaako to you my love ensonga za mutima njagala okutali ice to you my love bambi keeke nagitutte manyi njireka lugazi my god ejeba so lo husband wafunye Shifa bakuchaye no mzaliwo bambi anyamba nchawe banange nga mukama mulungi Pozo balugazi omuchawe nasaba nyambo nchawe bambi abanyambye bamwaye kubanga wano lugendo lw'ovaamu
Bati kwa bachamu. Nabyo bikopye n'omunaawe n'okyaira. Engera ko bwana mwabisalidde butono. Eriyo abeebasa abagenzi. Bajja bawa. Era tebawulisa bantu 10. Abeebasi be banaalya akatono. Ekyabeebasiza. Yongera abo abaana. Abafunye empisa. Mpola bambi kamera ebalaba. Banekanda babaana ebaswala oyodde buyo. Mundaga ayodde tulabe. Nedda badde agenda kuwaako. Lwaki amugirayo? Tetuziina ezo empisa. Nga tusiiba mu keeke wano. Tetulina mpisa ezo. Dakiika wasigaddeyo 2. Bambi ewoomi. Nga Ediboy talina keeke. Bambi Ediboy muwe keeke talina kyeyalidde. Bampuwadde keeke. Nzigirako wano weweereze baby girl. Basalayo awo kati. Eyabikoze mulinda ajja kwatambula nako. Abayimbi baffe muliwa? Ani muliise katono ate ngwe nga tonnalya dabayo mpaako wano kapiisi sweetheart w'abandi Era wabandi. Ate Zendex. Mpeera bebe oli alinaanyi oyo alinaanyi oyo bebe gula kati kwate eya Paul. Wahabu Nzanga Gapolo. Walo Timu Shifa Bakulisa muwulire wulira Lydia abadde mukeye Lydia sorry Emitwalo 10 Timu Ibra banaye Junior wetegereze buli timu Ibra bagamba emitwalo 10 nga guzze mutwalo mwetegereze balina emizeejo Agenza kumara kucha. Junior wetegereze zero mmeka Lydia n'agamba kale mukakaaga Itano mukaga mwonekali ne withdraw charges. Wow. Dandi yebale. genda mbitabo Omulala gulime. Lydia, thank you so much. Thank you. nenga fe tuli mwasa Obaye kutujja kumugwa. Lydia webale nnyo. At least kale batuwangulire ku mitwalo ng'ebiri. Naye gwe ziri sente zonna. Lydia webale nnyo. Sigenda nakugamba tuongerayo. Lydia sigenda nakugamba mbu obeekoze otuongera. Okujjako Sunday jja. Sunday jja nja kusabayo sente. Nenga tweyanza nnyo tweyanze. Kati ndoza naye bagaba ekirabo. Nedda 27 kumeka. 3 Ne bannange emitwalo 4. Millicent yogera tubadde mwasa kumeka. Timu Ibula muleete emitwalo 4. Tubadde abatuwadde omutwalo wali ogwerabidde. Netugatako omutwalo 3.13 ku mitwalo 27. 3.13 kiteeza batusinga emitwalo 4.13. Kati mba mwina leetanga 5 oba 6. Ne bannange.
Bane musome ku message wayinza oba waliyo tiimu Ibulanga tulindeko gaba ekirabo. Bayinza gatulindeko gaba ekirabo. Ekibi banafu nga tubagumiikiriza. Bayinza gatulindeko gaba ekirabo. Okitegeera. Waliyo message egamba tulindeko? Mugabe ekirabo. But at least at least nze ekirabo kyano bwekivaamu 5. Awo mmanya nti at least ate nga tutandise leeti nnyo. Bambi mwebale butatukoowa. Mwebale nnyo butatukoowa. Kati oba ntunga Mami Christine alabika yakimanyi buli lwa Sande tubeerawo. Yes, tubeerawo akimanyi. Okitegeera kubanga seba abantu ababaddeko leero online olwaleero baba bakulaga nti be bantu ababeerawo ennyo mu meeting. Ngera bagirinze. Bana netweyanziza nnyo nnyo nnyo. Munaye gaba ekirabo. Ibula tewaliyo ttiimu. Eno nga mukoze meeting endala. Ebola tewali yagamba nga wa ttiimu Ibula tulindeko gaba ekirabo. Mugabe ekirabo. Mukiriza bananga wenjagala nga mukiriza temukakiddwa mu mutima. Benyini be bagambye. Wali yagamba tulindeko? Obwejjinja obw'omubende obw'ebigasa bw'enkokonjere. Tochikola. Mama temuchikola musinika ki. Kirishya. Message kale mugenda ku message jebo. Bannaye nze bwe baga tulindeko gaba ekirabo. Bwe baga tulindeko gaba ekirabo nga nze manja gwe wali obaddekawo ng'omupiira guli mu 9 naye nga gwe basingako kagolo kamu refanga bwayongeramu eddakiika. Nze bwe baga tulindeko. Naye obuzibu bujjira nga gwabanja ate ne bakwongera. Batugamba twetege kamera kanyimirire. Naba online bali kumbona. Batubona. Tiimu Ibula bambi. Tiimu Shifa. Mujje tutwalese ekintu ekirabo kino. Nene ya PA. Basekerera ngo bogamba nsekerera nsembyo bansanya. Gwe kyalina omanya PA wa tiimu Ibula namulabye dda mumanye wa tiimu Ibula. Nga nange wennina kasimu nga wa tiimu Shifa. Nze nkimanyi PA wa tiimu Ibula. Sebo bagenda owenkoko muganda wange n'agamba mbu ye kali tiimu yange. Bw'okimanya ekyo obuzito bwakyo. Bw'omanyi omuntu gw'aba akuggyeemu. Emitwalo 3,12. Tiimu ki? Ulira fire bundle. Shifa. Naye Ibula wabaki. Wasitula Ibula muno mukateba letaka zindala. Naye Ibula Ibula kyakutuukako. Era tulindeko message Ibula. Ne bannange. Mubuze tumulindeko message. Asatu mwemeka. Obwedde eddakiika oli muzibbira ate batiimu Shifa. Naye kati ne Sande ejja tubasuubire. Tugenda kubeerawo. Tugenda kubabona. Legera gadi.
Bano timu Makido bamanyi. Bannange. Nze n'abavuta abamu. Jalo yabataka. Kale Ibbulo Tama. Kale Ibbulo Tama nze nkubuulira. Ebyadala oyo omulabo oyo. Abula olwaleero. Kyemunkola Nnaalongo. Akajimu kaveera wamu batusiba. Omupiira si ffe tulaba guggwa. Tuwangudde mmeka ku mmeka? Bannange. Obadde kiggwe. Mmeka? Naye ggwe. Asatu mu emeka? Ezaffe mmeka? Bano bali mu mmeka? Lwaki oyagala okumanya bano? Tuli mu kaseera ak'okumanya ennyo. Ate omwina muli mwana. Ekiki? Banange oyo alina obuseko bw'aseka. Kiri kitya? Nene PA. Olimba. Togendayo. Ngamba agamba nti tulinde mu wa ttiimu Ibbulo. Watimu Shifa. Nze nzimanye enseko. Nnaalongo naawe. Wanje Naye omupiira guganye okuggwa. basanyukidde kasimu abadde abuze ne bagamba Katende asembe. Olaba ffe mu Katende ajja asembe. Oba nzajja n'omukisa. Ekirabo baakireese ate baagala kyetwalira. Batimu Shifa bonna batimu. Wanje Kasi muntu musanyukire bulungi. Asimone ku stand komawo. twogere bitono. Ate mumanyi. Kale Junior alwana kumunya. Omulaba. Awulira atakula omufayo tayagala nsembe nnyo na ssanyu lingi. Ayagala nga waakiri waliwo ekyonoonako. Agabaji biza byononese nga mulimu okunda nga mulimu. Alwana kati abawagonde. Babadde babitegeka nti nga Teeka mutima. oyateekamu. Tulina ekitabo eri. Oyanjira erizijja wano. Wali kati wano tebikyali. Tugabe bannamwandu batandise okubabuuza gye bali. Ani ayinza okubuuza nnamwandu gy'ali? Ate namwanda ate anambuuza gyali nga mukama wagali. Totandika bintu ebyo bambi. Tandika biyite. Totandika byabufuzi. Bannamwandu bonna bafa. Feka. Namwandu tosunga mutima. Kansubire wa ttiimu y'Ibbulo yagamba tulindeko. Wallahi. Ayinza notuweerawo emitwalo ago. Naye ne bazituwanga wa tiimu Shifa. Awo mpanika. Ngenderawo mu mmotoka. PA ng'obuseko kiki. N'aba wa ttiimu Shifa ngenderawo mu mmotoka.
Bambi wamazemu amaanyi ne bw'oyimba sikyasanyuka. Sikyasanyuka. Ayi sikyasanyuka. Gonna gage Jone yabatsekerera. Jone yanze bw'oba tonnayogera lese ssente ne bw'oyimba sisanyuka. Yatumazeemu amaanyi n'obwabanga za Ibula. Nsituse mutwalire omuzindaalo agenza omaliza nga agamba mbu Shifa. Nsituse wano emisinde n'atuzikiza akomeza mu kkubo baga tiimu Shifa nga nokigumiza kigumiza tondawa nanga. Fewe tuleebera bibyo ate byeyongedde nako. Bambi atuganya okugaba ekirabo yanguye yamuleko. Nalonga ayagala twala balongo kwebaka. Mpulira anyumya wano nti wali waayita waliwo omusezi. Bambi Nalongo mulowooza. Mama. Eyo tiimu Shifa. Kasitola nga tunuulidde oli. Tiimu Ibra. Awo tokiika. Tomukubire ku bugalo. Obugalo bwa tiimu Ibra. Nenga tuvudde wala bannange. Yatuvudde wala. Tuyogera ssente. Ebyaddala. Ibula togamba mbu okoze ensobi. Yakusabula oluyiku luno. Sente za tiimu Ibra. Wow. Mutusinga mmeka. Mutusinga mmeka. Mutusinga mmeka. Mutusinga mmeka. 13. Okakasa. 27. Soboka. 34 abadde na 3. Abadde na 34 Mutusinga mmeka? Kale tumusobola. Bakola batya? Tubasinga 10. Tubabe ekirabo mwangu. Tekisoboka. Tekisoboka. Ekisoboka. Ekisoboka. Kukumi 3. Kitale tendala. But timu Ibula tewali yalina ku ssente endala. Tukuba abantu ziveeyo. Twongeddeko 5. Tutwala ekirabo kya leero. Ekirabo kya leero tukitwala. Ekirabo kya leero tukitwala. Bambi sokoleka nkubuulire. Bongeddeko n'10. Sokoleke. Bala musooke muleke mbabuulire. Shifa leka mbabuulire. Shifa sokoleke nkubuulire. Shifa sokoleke. Shifa Nalonga omusezi ajja mmulya ndigabye ekirabo. Twandigabye ekirabo bambi. Mutusinga mmeka? 5. Otusinga 5. Shifa we mutide amaanyi.
Bambi Lydia, thank you so much. Thank you Lydia. Lydia tweyanza nnyo tweyanzeege. Olabye leero timu Ibula yetwala ekirabo bwe batafunayo atuwa mitwalo 10 ne tuwanike. Ebyo bwe batusinga 10 mutwalo tebasobola. Balina tusinga emitwalo 10. Bwe mba temutusinga mitwalo 10 leero temutwala kirabo. Teri. Kyentegeeza nti era bwe muleeta omutwalo nja gugatta. Muleete ssente bwe muleetayo 10 awo nja kuwanika. Naye baleeta leero ekirabo tukitwala. Leero ekirabo tukyagala. Batusinga kakaaga kati. Amatati gawedde. Shifavayo. Shaluwa simudde message ngangisomye. Shaluwa ndabye message. Bambi Shaluwa. Ono wuunani. Ruth atuweereza omutwalo timu Shifa. Omukakaaga. Ekigambo kyoyogedde batamuliza Shaluwa. Abula Shifa va ku ssimu. Shifa va ku ssimu nze kubuulira. Sikyogera nekirabye. Shifa va ku ssimu. Abakulira timu bagende. Egamba ki? Tomutandika. Obadde ki? Ate oguteeka. Dai hadi tewamuwandiise dda ggwe. Bijjidde ku mukyobola kimbuzabuzizza. Dai hadi omutwalo ne Ruth omutwalo. Naye message yandabye. Dai hadi tewamuwandiise. Byaluli naddamu n'atuwa. Bannange. Ne wano mbongereko omutwalo. Balaba Ibula mumuyimiriza. Bana timu Ibula tusabayo emitwalo 10 neegi. Bana atwe tundalaba kuba knockout bagenda tuvaako. Tusabayo emitwalo just 10 neegi baweddemu. Ffe mutuwe 15 tebakyasobola ziyunga. Bambi tusaba emitwalo 15. Timu Ibula emitwalo 15. Nalongo n'abasezi leero tagenda bona. Asire wano asire mu Pentagon. Osimbula ng'abeera mu mataala tovire emmotoka obeera mu mataala bakalwanda nesobola okusindika emitwalo 3 nenyongera ogumu 10 okitegeera badde batunda. Dai hard yatuwadde 3 luli gye wamuwandikidde azzemu n'atuwa omutwalo. bambi Tweyanziza. Bababuuza timu Shifa ebasinga mmeka. Timu Shifa tusinga just emitwalo 10. Timu Shifa tusinga emitwalo 10. Message alizaddeko timu Shifa batamuliza atwadde emitwalo 5. Yeyo message nadde bagamba. Siyo yo mwana gwe nasabye akakadde. Yo Shaluwa, siye Shaluwa. Ate Shaluwa. Ate Shaluwa kamugambe. Okimanyi. Okimanyi nalina girlfriend mu senior 6 nga bamuyita Shaluwa. Shaluwa mpeleza ka message.
Shalwa akwagala nnyo. Shalwa si X. Nze nagambye konti X. No, yabula bubuzi. Yabula bubuzi. Ayinza obba yoyo. Shalwa bambi tweyanza nnyo. Tweyanza nnyo. Shalwa tweyanza nnyo. Tweyanzege. Abula bambi aba online lero mututadde ku pressure. Timu shife tusinga kati emitwalo 15. Timu shife tusinga emitwalo 15. Naye baba leero bambi online mututadde ku pressure. Mama nyabo. Tekuli akulira timu atudde. Obe. Shalwa tamumanyi. Tamanyi Shalwa. Nero akube ekimu ayinza basi yoyo Shalwa. Ayinza basi yoyo Shalwa eyambulako kuba kati singa ndaba. Gamba nti azitaddeko. Gamba nti Lydia ataddeko emitwalo 15. Tetudda mu bya kisiru. Osegedde tetudda mu bya kisiru. Nageza nazeto. Ne kubaka tuwe emitwalo 15. Tetudda mu bya kisiru. Timu Gadi. Timu Gadi eyo eyabayibula. Timu Gadi abayibula oyo. Amalidiya kikole otuwe sente ezo. Omuntu atuwe emitwalo 15 tetudda mu bya kisiru bino. Nalongo yeraliikiridde abasezi bannamwandu batandise okubayita. Kati okumanya meeting ya leero nzibu. Okumanya meeting ya leero nzibu kati bannamwandu ani abayita. Kubanga bakimanyi batiimu yibula kati beefuula mbu bannamwandu babayita. Osegeera. Timu yibula. Emitwalo 10 gituve wano. Kozo yatuwa timu. Kozo yatuwa atuwa yibula. Timu yibula. 21. Namba kije munoonya nje basomere. Mwagala Airtel MTN. Nyabo. Airtel MTN. Nabo babugudde wasumukaga. Soko muleko kebere ku Lydia. How is Lydia? Abiri. Naronda undi salimba. Okirabye? Kyekimbuziza bambi Lydia nakikola tetudda mbaga tetudda mbya kisiru. Nalonga abasezi bagenda mulya bannamwandu bannamwandu babayita abaana enkya balina osoma. Tuva wano webasindikira sente ezo nga tuva wano nga bannamwandu baddayo waka. Osegeera
Oli mwabunya ate oli muzibu. nga tuva wano Bana mwando babayite kati sinzi babayite baani. tireka bazzukulu naye jjajja ono nduddo ono jjajja nduddo mulaba jjajja ono oba gyali leero abaddewo ono Yabadde mulwadde. Abadde mulwadde mwebayika. ye namwandu wa Kayinja bambi namwandu wange Eno jogende. nja kujjako lumu nga bukyaliri nga leero bwenze neŋŋendako ku mupiira lumu nja kujja mbakyalireko nzife twazise edda ne tugenda ne tusamba ku mupiira Ate basambani nani? mba nkulimbye Tolina kuvugwa yeyambula. enfa kimu kusamba kola exercise gye bannondedde gye nsambidde kye mbadde manyi mbadde nzize eri seyina gwe mmanyi. Thank you so much. Thank you so much, Lydia. Millicent Valasente. Lydia, thank you so much. Lydia, thank you. Thank you so much. Bane tukkirize nti tuwanguddwa tuve wano batusenga mmeka. Millicent. naye agiwandiisa atyo because TikTok eritublockinga achobola bawandiise in words 0 era nagiwandika nti 0782 nagiwandika in numbers yeeyo swaga mama ataddeyo MTN 0782 swaga mama ataddeyo rongo namba otaddeyo rongo namba deletinga omanyi kati erinnya Ibrand wulira kuba obudde buno buli alyogera kitegeeza ssente. Tiimu Shifa ensinga emitwalo 5 tufe wano. Tiimu Shifa owaaye faaki gwe kyolina omanya tiimu Ibula ero yazze kuwangula kati bwe muteekako 10 egenda Ghana. Gugatteko bugatteko va mu kusoma amanyi ye Kanyerezi eddala balitani Hamis tegeza musajja Ham. Thank you Ham. Tweyanzege gatta omutwalo gwaffe. Oyo mwana muzibu nnyo finally nafunye agenda osobola menta. Tiimu Ibula tekyaddamu kumanyirwa wano kuba amazina okitegeera kati mukyala Lydia agambye tulindeko aleeta akakadde amazina gange mugamanyi. Tuveewo tiimu Ibula tuveewo. Abula bambi aba tiimu Shifa muleete ku ssente. Bwebasibanga wano ng'ofunyika injale katono obagula mu maduka okavaawa n'okumusibirako bwo kavaawa bakoneko oteekako katini kuko kwennyini bwoti ofuna kasubi n'okasiigako bwoti kakutukakola ekinene nnyo nnaku ezi ekinene nnyo
Wateeka muliiso oteeka kuno kwennyini. Amagumira obulumi bakujjeko oli mwana mulungi tobeera na nsonga. Ejja naggejja ejja nakula ng'ekula. Mbakijjeko eveeko. Nate bw'ogirwanyisa kati egenda kuba akyali muto. Ate muwala abawala bagumira obulumi agenda kwefumita wano mu maaso budde bonna agenda kwefumitamu. Wow. Bannange tweyanziza. Thank you so much Lydia. Otujje wala. Bambi muve ku ssimu. Muve ku ssimu. Abaye mutuwa ekirabo ebirabo nga mubiremedde. Wono. Leeta wano. Agenze n'omulungi tukubye mmwe. Ah.
Musumurebera mu tuwereje biraga. Millicent tuwangulidde ku sente mmeka? Soka kiri. Soka otubulire ku tuwangulidde. Jangu otule wa. Jangu otule. Okay. Okiwulidde? Okiwulidde? naye mama lunaku lwe lubadde fumbi omuganda wegamba okutannaziba tebukulu ate nekiri mu kisumulule Ow'omwana va mu kamera. Ow'omwana va mu kamera. Anti laba egundi ebeegira copyright. TikTok ebeetukuba. Teyagala kulaba mwana. Oba lwaki yaleeta ebyonoona abantu. Nyabo tubuulire kuba tulaba kati wataddeko mannya kati tubuulire ebirabo bigenda waani Mwakazinda. Kuba Wakano kwekogera. Natubuulira nti kino kimuba kyono. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala olw'olunaku lwa leero. So ngaffe ttiimu Makindi bwe tuti bwe tukoze naye lisiti eri wano ku simu. Pasita sooka ojje wano. Nedda nze ngenda kuba nga ndaba sumulula bulungi. So ku lisiti gye nina ninako ani Nalongo. Yoyo si kangi naye bambi kasiime nga bwe kali. So ku lisiti endala eriko waliko Sweetheart Wagadi omubwati. Wanji Timu Shifa. Banange time. Aha. Banange turapinga ku lisiti endala eriko waliko namwandu wa Ibula. Uno. Mama sikatono naye kasiri. Sikanji manya. So ne ku lisiti endala waliko Is it Mami Ibula? Abadde wano. Okay. Kale bambi si kandi naye kasiime.
So asigadde yabadde headgirl n'endooza yagenze. Sigale wano eno tumukwatire. Zungulula. Jaddo salamu. Wangu. Aja kweyiya. Yes. So katusome tugwe. Kuli stenda lela waliko sweetheart wa gadi omu bwati. Wasigade is it Mami Enoka? Jaja Enoka. In skate agenda we bambi mujaji. Namusanyukira ko banamu. Ya mama woni jaja Enoka. Bajikwate. Chizingulule bajirabe. Jaja Enoka. So menta bambi yagenze naye. Menta aliwo yagenze. Eno dulese bade chizingulule. Menta hala. Yayimbo yimba ya yazina amaganda wano. Signor, amina. Amina. Luno lwamenta mulaji. So, wasigaddeyo bibiri nga Kristi waliko sheri even anoba. Ndalimba. Kano hanaliwa. So wetu bambi wetu tambude. Kale we bale kusima. Amina. Sinyo bambi. Namwe mwebale kuyiwako omubiri. Nze mbadde mbagoberera ne muyiwirako kifo omubiri buli ki. Sinyo bambi. Kale mwebale kusima. Banange. So bambi bwetyo team match ndi bwetutambude si kanji naye bambi mukasiime naye okusingira ddala twebaza nnyo mwebale kuyiwako omubiri olwawo omukyalo ono Hope Shifa nze mbadde mbalaba nnyo ng'angamba oba bano abantu nnyinza bino byonna mbikola because of Shifa okuba ye simanyi nakye nsobola okumuwa naye manyi bwe nsanyusa emitima gyammwe naye lyessanyu lye so ne ngamba sirina kandi naye oba oli awo ebingi biri mu maaso eyo tokola era tokola era wamalina okujja mu bente wamasi bwe kiri oye tulina omutwala mu bente
Bubeji. Yeah. Ne tweyanze ga batulaba. Yes. Naye nga batulaba mwebale kutuwagira buli omu atoddeko nakalina. Bannange mukomewo sawa zigenze. Sikoze era. Naye nga bambi abatulaba n'abaliwo mwebale nnyo olw'omutima omulungi. Mwebale kutubeererawo, mwebale tiimu Kifa kutuwagira. Ne ku Sande bwe kityo muteekemu amaanyi. Ku Sande kirabo fe abakitwala. Tweyanza. Just a minute, 1 minute. Yeah. Just briefly. Thank you so much. Thank you. Kurwa. Yemwe babiri. Yes. Anti mugeze mugaka twabali ku list batugambye kuliko Nalongo. Kurwa Immaculate. Ne kulwa ensonga eno gye tulimu nze ndi bujulizi. Kubanga eno which sikoze era nga tuli duka nzabadde amuvuga nzabadde atambula naye ankola ebikisoboka n'olwekyo nti yagezaako ekisoboka okulaba nti asanyusa omutima gwa Kifa ku lwa Katonda ne ku lwa emitima gy'abantu. Yes. Era Madamu Kifa kitegeeza nti Immaculate amanyi by'osinga okwagala. Kubanga buli kizimbe kye tubadde tuyingira ne tufuluma n'agamba nedda. N'agamba bino bijja mukolera. N'olwekyo twebaza Mukama, twebaza Katonda ku lwa Immaculate kubeera n'omutima ogw'abantu. Madamu Kifa wera kwagala Immaculate. Mr. Ibla mwebale okutwagala. Mr. Gad mwebale okutwagala. Era ng'enjogera yange era sigwe gusimbayo. Tukyakomawo. N'olwekyo ku lw'ensonga nange ngezaako ekisoboka kyonna okulaba nti nkwatagana Immaculate ne tusobola okukola surprise zino. N'olwekyo twatandikira ku madamu newankubadde tetwali online naye ne tugamba nti n'abalala nga Ibula bw'ayogedde ndowooza abadde aba ebigezo. N'abadde n'atera okikubawo nga ndaba Mr. Ibula ali mu bunabbi. Naye kiraba Immaculate angabe tagenda kuddamu kukola nange surprise. Kubanga Ibula abadde anaatera oba naye olabika olina omwoyo oba omwoyo wa Mukama simanyi. Obadde olengera nti nga bwe tawasanyusa abalala nti n'abalala tubasanyuse ate ng'olwedde Immaculate ng'ali mu layini. Ne ngamba tetugenda kukolera ku omu wabula n'abalala. Kati simanyi oba yes tumenye rekodi. Kati Immaculate alina program yagenda mu Western Ntunga mu Ruhama agenda alabeka abakadde ate otera okutambulirayo eyo. Mbadde mbalaba kati batuzaala Ntunga mu Ruhama Lubaale yona gye batuzaala. Yes. Kati onkoze ekibanange kati Lubaale banyinaze ne bakodomi baffe bonna awe wali ekika. Okay. Nzija mu kyammo baneiba ku kyalo. Yes. Tugenda ku lusozi tukisabire. Kasaba nga bakukyale. Kastaba. Ndalimba banange Mukama wange. Just kakola nskamukoka. Tumalirize. Obudde. Time. Tweyanza. Kale naye nga tweyanzege mukulike ne waffe Kasambya tubagala nnyo ate tugenda komawo. Tweyanze. Bonna waabwe. Kasambya tulinayo ekika era family ya ba brother waffe bali Kasambya Mbende. Yeah. Kasambya Mbende naye
entungamu gye musibuka. Yes, gye musibuka. Omukyala akijeyo bulungi ku kijja. Ku kijja tweyanza nnyo. Kati ne kasambya mubende. Ku lw'obudde abantu bano bonna enkola yaffe eyawana abantu abo bonna bemusanyusiza bajja ne beebaza naye olw'obudde tebagenda kwebaza. Nze nsaba neebaze ku lwabwe timwebale nnyo mwebalire ddala. Kino kye mukoze kibanga bakwita batya kusima mmere nga gy'osimye emala ate n'oyongera n'osoggola. Already tubadde tusiima kujja kwammwe mu meeting okwerekereza ate ne mmaliriza nga ne mwambaza ne maama ne mwambaza ne namwandu wange ate nga mwe mulina ttiimu Shifa. Ttiimu Shifa eri etyo babikolera ddala vo. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Yes. Naye nammwe era eŋŋombo yange tebabuuka kemutuwadde engoye ezo n'engatto bazambala mutuweeyo anti eno ngombo yo amuwagaddemu n'amusaba nnyo tweyanzeege. Kati nsaba muveeyo neebaza abasembayo bamanye nti neebaza bo tugalewo banange neebaza nnyo ttiimu ya online Lydia, Mami Christine yakomezaawo competition. Yes, Mami Christine, thank you so much. Shalwa munange bwe wambulako noneerabirira naddala wedda mu kamera mwendi naye nga tojjukira nti yenze yakula yagejja katiibula. Weebale kwegatta mu kintu era olwedde mwendi tandisa osembera mpola. Shalwa tweyanza nnyo tweyanzeege. Hamis tweyanziza. Kale tubadde tukisuubira meeting tugitandise leeti nkakasa buli abadde alaba abadde takisuubira. Die Hard wa Hope Shifa, thank you. Reste waliwo gwe nawulidde gwe bayita Ted Ruth Karungi mwenna tetutera funa nnaku bwezi tekiri mutu tumugyamu emitwalo nga 8 kuba girabika giwezi 3 plus Jibada mmeka? Mubadde mmeka? Giweze 8 nga ffe tuli mu 5. Kebera olabe towakana. Ekitabo towakana. Kati gwe koyambadde ne weerabira kebera olabe ssente ntoto. Esente entuufu. Oba gwoyogera ezaffe endala n'ozeerabira. Tokiraba ziweze. Eziweze 9. Azitaddeko. So ziweze 9. Kyekyo kituufu. Naye naffe teeka leero libadde nti teeka libadde nti tewali. Tabanaye tweyanziza nnyo tweyanzeege. Naye ba meeting tuzitandike nga leetiro wavaayo ssente. Sokenga kukola mirimu gyaffe tujje nga wano kubbiri awo tulyoke tugende online. Thank you so much. Mubeere bulungi. Mweraba. Bye bye. Hakisiba wate ba photographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najjana nkumpi ni ya Cobbins Motel Obusabala Road. Enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02.
for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo zokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwa. Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Nyongera bajjukiza